Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula era ey'omwenda akabaluwa ka Nnalulungi kanzaalira ebitukula. Okujjukizaako bye twalaba oluwedde, munnaffe yali alowooza nti agenda kudda mu kyalo yeetegula ekibabu, ate laba mwannyina bw'akyusa ebintu n'ategeeza nga bwe yali agenda okufuna omukozi amuteeke mu kyalo, mu ekyo nga Lucky aba asigala ku kibuga. Kino tekyamusanyusa bulungi, wabula ng'ekyokukola talina. Omwo era tulaba nga atutegeeza nga Sseeguya bwe yalumba Jovian n'amuvuma bubi nnyo ssaako n'okumulangira obwenzi. Era ekitundu ekyo twakiwunziko olutalo olwo oba oluyombo lukyalanda nga luyiira. Katuve wano wennyini ate tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno ey'omwenda akabaluwa ka Nnalulungi kanzaalira ebitukula. Jovian awaka mu kaseera kano yali yasigalawo ne mukulu we Ssempiira, wabula ng'ono omwenge n'amatatu byamufuukira emmere. Ono naye yali tasobola kufa ku muto we mu ekyo nga ne Jovian alina kwekamwana yekka. Kino kyaleetawo omwagaanya era ye yali ensonga lwaki twatabaaliranga ewaabwe emisana ttuku ewatali yadde okweraliikirira ensonga yonna. Oluyombo lw'ababiri bano okussaako Kagiiko Nattabula Susan lwali luwanvu, naye bwe baalaba balemaganyi ne basalawo beesitule bajje babintuuzeemu, nze mba nsalawo eggoye. Era nali ndi mu kwoza bintu nga baabano. Ekyali kibaleese nali nkiteebereza era nga nkimanyi nti si mirembe wabula nneegumya. Mu kaseera kano mukulu wange yali yakasimbula okugenda ku ssomero era ng'ewaka nsigaddewo na ssanyu ffekka, anti n'omuto mwannyinaze ku mulundi guno yali agenze naye. Natuuka ne njulirira nti singa mukulu wange oba abaddewo, bano lwakiri banditidde okubyogerako, naye ebyembi nti baalinga abasoose okumulinda aveewo. Nga baakatuuka ewatali kumala budde, Sseeguya nga tannaba na kutunyega ffe be yasangawo, yabuulizaawo Jovian nate oba ddala yali tanjagala. Kuno yayongerako nti ye okwagala yali tasoose ku ono, kale nga ne be yali yasooka okwagala yali yagoba dda era nga yabeesonyiwa. Kale ne ku Jovian yali takirabamu buzibu bwonna okumuleka singa abeera nga ddala takyamwagala, anti mbu naye yali ayoya kumugattako mupya. Mukazi wattu ng'abuuziddwa, nze nali ndowooza nti agenda kwegaana kuba nange kye nali njolekera okukola. Wabula Sseeguya olwawummuza omumwa gwe, mwana muwala nga talina kyatidde, n'ategeeza eyali munne nti yalwawo na bulwa okumwesonyiwa, anti mbu ye yali tamwagalangako na mutima gwe. Nate Jovian yategeeza mbu ekyamulimbisa Sseeguya nti amwagala yamala kulaba nga amulemeddeko nnyo n'amala gasaasira, era nti n'ekirala mbu yatya entunula ya Sseeguya, anti mbu ng'atunula ng'anaaloga, era ebimu ebyamusindiikiriza okumala gakkiriza nti n'okutya eddogo kwalimu. Mu kaseera kano Susan yali asekera mu kikonde, anti enkofu zaali zitandise okulwana nga ziserengeta ewaali omutego gwe. Yadde Sseeguya yali alayidde nga bw'ali omwetegefu okwesonyiwa eyali atunula ng'omugole, wadde yali ava kuvumwa, naye ebigambo ebyava mu Jovian si bye yali asuubira, era yalaba kimuyitiriddeko n'amuviira mu luyi. Luno yalaba terumala, n'agalula olwokubiri, wabula saamulinda kuluggusa, omukono nagukwatira mu bbanga. Sseeguya yalaba guli gutyo, Jovian n'amuvaako n'adda ku nze, enkalu ne zinoonya obukongovvule. Ebifuba byatulugumira akaseera
era nga buli omu bw'afundiriza munne amukuba butamwekubya. Sseeguya bwe yanteekanga wansi nga mpulira Jovian agamba nti, nammwe mulekeraawo temulwana. Ate bwe nabanga nze ndi waggulu olwo ne yeetema engalike nti, mubaleke twawule omusajja ku kasajjasajja, anti omanyi oyo yeepanka nnyo. Ebigambo bino byaŋŋumya era n'amaanyi ne ganneeyongera kuba nali ntegedde nga gwe nnwanira ddala agwana wamma ng'eŋŋuumi ntwalira kumuukumu. Nga tukyali mu kweraga essajja nagenda okulaba ng'ate Susan abuukidde ekimuli kyange akitaagule. Nayagala nte Sseeguya ntaase omwana w'abandi wabula eky'omukisa n'essanyu yaliwo ng'emmegga n'azoota buliro ate nga yali tayinza kunvaamu era yeegatta ku Jovian oyo Susan ne bamufutiza ne yeevuma n'ekyamuleese. Ye Sseeguya bwe yalaba mufutubaddeko bwe yanneesimattulako n'assaawo kakola tondeka nnyuma wabula luno yagenda alunyumya nga lutabaalo. Susan naye oluvannyuma yateebwa naye yagenda awonyeggera ng'afumitiddwa ekikindukindu. Olutalo nga tumaze okululinnya ku nfeete nze nali sisigazza kyakwogera kuba nali naswadde bwadda naddala mu maaso ga ssanyu yadde naye yali akiraba nga tegwali musango gwange. Kye nakola nayingira buyingizi mu nju bo ne mbaleka wabweru nga banyumya. Guno gwe gwali omulundi gwa bombi okusisinkana naye baakwata emboozi ng'olowooza bulijjo ba mukago. Nalinda Jovian adde ewaabwe ndyoke nzireyo okwoza ebintu bye nali nninnyidde ku kiyiziyiza wabula nga talaga kabonero konna nti anaaseguka. Nasalawo ne nneekaza ne nvaayo wabula nasanga byonna sabbuuni abikaliddeko. Nga ntandika okuddamu okwoza nawulira ssanyu ng'agamba eyali afuuse munne nti, lwaki togenda Lucky n'omwolezaako? Omugambe yayimukiramu n'ajja we nali njoleza naye ng'atunuza mukwano musa nga tosuubira nti yaalwanye nako. Nga tannatandika kunjolezaako yambuuza nti, mukwano tegukulumizza nnyo? Nga bwe nsekereza namuddamu nti, waa nedda kali kabadde kamere kulyako bulya. Wabula bino nabyogera ntunudde eri kuba ekituufu emmwa nali mpulira gindebera ng'egisibye baalansi olw'ogukondo ogwamputtulwa ng'olulwana lwakaggiwaako akawuuwo. Mu kaseera kano nali mpulira saagala yadde okuvaamu ekigambo wabula nga munnange emboozi azisomba kumuukumu. Obudde bw'amalya g'ekyemisana nga butuuse yasiibula naye agenda ategekere katamiira jjobyo we ekyokulya wabula yaleka alaalise okudda olumaliriza. Bwe yagenda nze ne nzisa ekikkowe nga nninga gwe battikkudde eggugwe ezzito. Nasigala ewaka n'essanyu wabula ng'agira bwantunulako olwo n'awalakata akakule wamma ne mpulira nga nfa ensonyi. Nagenda ne neebakamu kuba mu kaseera ako ebikunta bye byali munnange anti nga mpulira obuswavu mu maaso ga ssanyu. Mu buliri nalwayo wabula ng'otulo ntunoonyeza mu kiwato nga mazina kuba mujja waato omukyala birowoozo yali taŋŋanya kusumagira namu. Ssaawa nga zigenda mu 11 ez'olweggulo mwannyina ze yakomawo era olwatuuka n'abuuza gye nnali. Ng'amaze okutegeezebwa nti naliyo mu bikunta yampita antume ku dduuka wabula yagenda okulaba ng'omumwa gunzimbagatanye ng'ogwesabisa embooko. Yambuuza ekyali kintuuseeko naye nali nkyapalappalanya eky'okumulimba ssanyu n'amwanguyira okumutegeeza nga bwe nali ntomedde oluggi mwe mpakuukirira.
Mwannyinaze ekyo teyakirwako, ebyokuntuma n'abyenenya, era nze nasigala ngulumiza munnange eyali anguze okuva mu kabaate, kuba mbuusabuusa nga nze bye nali ndowooza okulimba tebyali byakunzaalira bitukula, makaayi byazaalira ku nsiko. Ennaku ezeeyongera, Sanyu ne Jovian nabo baayongera okufuuka ab'omukwano era nga tayosa kujja waka. Oluusi ne bw'atansangangawo nga tekibalobera kukwata mboozi, enjuba ne bagisirissa. Wabula ekyennaku nti nze ne Sseeguya twali tufuuse kabwanango era abaali ab'omukwano omuyitirivu nga tetukyasobola kutusiba mu ddiba limu ne tutaliyuza. Wadde enkwatagana ne Sseeguya okuggwaawo tekyankola bulungi, naye yandekera omukwano gw'omwana eyali anjagala awatali kakwakkulizo nange bwe nali njiza okwagala bwe ntyo. Twatuuka ekiseera nga ne bwe tulengera Sseeguya ng'ajja gye tuli tetukyusa kye tubadde tukola, mpozi okukyongeramu obwongezi ebinnonnoggo mu ngeri erumya, kuba nali nkimanyi nti omukwano masavu bw'ogalinda okuwola nga gakulemye. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essula yaffe ey'omwenda ebadde empanvu obwenkanidde awo bw'etyo bw'ebadde. Mpaka omulundi omulala era we tunaakomawo n'essuula endala, essuula ey'ekkumi, ntandika obulamu bwa secondary. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.